nsobola okumujjukiza lwe yalayira okuba nti akuuma ssemateeka w'ekibiina. Era olwaleero senga omusaba ssemateeka w'ekibiina naye ayinza okutakula mu mutwe nga talina kiwalaata. Simanyi oba tabamiruka bo bakimanyi kitegeeza. Tabamiruka kitegeeza representation from the different constituencies. Mulemereddwa okukola grassroots work yonna temuwandiisiza abantu ne badelegate abaabaleeta mu kibiina mu delegates conference yaabwe tebaabaddeyo wadde atya. So you cannot keep changing delegates every time you want to have a meeting. You use different people. This is wrong, and this is what we are saying. It should stop forthwith. In a code one. Articles zino zogera ku kala zogera ku buti ekibiina bwe kiribanga kyeyisamu kyonna kyonna kyogattako olina kusaba electoral commission okukigattako era ne kiyingizibwa mu constitution yo ne kibanga kiri part of you kati obukofiira si part of a national unity platform. It is not. Ababukozesa babukozesa kulwa because we don't know that in the constitution. No, that is crap. Kubanga tekina kye kigatta ku kibiina. Ekibiina ekyo kigattako kugoberera ssemateeka waakyo. Muve mu bino ebintu bya sirogana yalingi biki twagala ekibiina kitambulire ku ssemateeka. Simple and basic. Amaaso era nga terina kintu kyonna kyeyogeddeko ku delegate conference. Tumaze delegate conference era ekyo kwote government eri overtaken by events. Ebintu byonna ebya delegate conference bigenze wa electoral commission era nga tewaliyo kintu kyonna bano kye bayinza okukola ku bya delegate conference. Byonna bituuse dda ewa electoral commission. Twagala tukyuse eggwanga lino era buli omu bwanga ayagala kukyusa eggwanga lino kubanga naffe ffenna tumanyi nti Museveni twagala mukyusa era president Kyagulanyi ayagala kubeera president w'eggwanga lino. Era bobanga baagala kutambula naffe bajje tutambule nabo kubanga ffenna twagala kukyusa eggwanga lino. Yes. Ekyo kyo kooti ekibakkiriza okuyimiriza kubanga mu mateeka ekyo tukiyita interim order. Kooti esobola okuyimirizaamu ekintu bw'eba eraba tekijja kukosa luuyi lwonna okutuusa nga omusango omukulu oguba gwawaabwa guwuliriziddwa. So kooti ekkiriza ekyo kye kibawadde n'egamba nti keyimirizeemu okukyusakyusa mubiri mu ssemateeka. Okujja mu kibiina nga kiyitibwa National Unity Platform kitegeeza nti ne mu kubaleeta waliwo abaatuvujjirira bwe kibanga gwe mulimu ogulina okubanga kukola ki nga gutambuzibwa. Njagala mu ab'amawulire mutandike okubanga nammwe mudondoola ebintu bino because we have all records eziraga nti bano bajja ne beeyunga ku kibiina ekiwandiise. Lwaki mulowooza nti mu budde obwo bwe twabaleetera twali tetulina bwe tukolera nti kati ku budde bwe tulina bwe tukolera? I'm a senior leader in the party. My office was not put there. We know what we are talking about, and we are serious about this. And nobody is going even to tell me nti waliwo tukozesa wabanga gyali abeereyo gyakola ki gyali naye ffe tetugenda kubeera babuyabuya ng'eggwanga ligenda mu muliro tusirike kubanga tugenda kugambibwa nti waliwo abatukola ki. This is our right and it's our cardinal right. I cannot criticize NRM nendeka ekibiina kye natandika okubanga kiddukanyizibwanga abantu abaddukanya Firebase crew. It can't be. Osobola okubeera set aside. So tuwininze kulwaffe naye ne bannaffe nabo olw'okuba nti bakyamuukirira nabo bayinza okulaba nga abakoze eki abawininze kubanga ssente baagambye basigale nga bazikozesa kubanga ekibiina si ky'abantu nga individuals. They can give accountability at the end of the day once court rules nti byabadde bakola babikolera mu ssemateeka naye nga ffe tulina obukakafu okusinziira ku bye tulina constitution gye babadde bakolerako si ntuufu era kooti ejja kukola ki ejja tuwa obwenkanya. Kisinga okuba ekikulu nti ne bwe bakola ebintu byabwe kati bye babikola tebibeera reflected ku record ya National Unity Platform mu Electoral Commission. Ki tulowooza nti gwe ogamba nti bwe mugenda ne mutuula n'abantu abo tutuule ne baani because constitution eno etaliwo olwaleero ekulaga butya bwe mulisolvinga ensonga nga mu kibiina. Tubagamba ekibiina tekiddukanyizibwa nga bwe kirina kubanga kikola ki nga kiddukanyizibwa kubanga tewali conflict resolution mechanism. Kakati gwogende osanga omusajja mukubo omuyimirize omugambe nti sebo nze twogeremu toyogera ogambye ekigambo nti twamuwampewo nkugamba Electoral Commission constitution yenu yawandiisa ekibiina. Mwami Kyagulanyi bw'ava kunonoza ekibiina nga bulaba nti kakati obukofiira
ye trademark. Overall ziriko emiyondo ye trademark. Eyo nono si ya kibiina kyaki kya National Unity Platform. Naye ng'omuntu is entitled to his opinion. Era asobola okusalawo muteniwayo okuddukanya nga bw'aba akoze eki, naye bw'aba nga amenye etteeka ajja kubeera dragged to the hands of the law. Era etteeka lijja kubanga likola ki? Lwaki tetulowooza? Lwaki bwe temulowooza nti constitution eno gye twogerako olwaleero tuleke kkooti ekole omulimu gwayo? Kkooti bwena agamba nti gye bakozesa ntuufu, then tujja kubanga tuli omusango gutusinze. Kubanga tetulina nnyo kintu kirere kye tugamba. Bo bagambye nti tebaagala kukyusa register. Naye nga tebagambye kooti register ki kye baagala tebaagala kooti ekyuse oba tebaagala ffe tukyuse. Register gye boogeddeko eri register eri eya constitution. Constitution erina list y'aba founder members. Register tetugikyusizza era tetwagala nga party okugikyusa. Kibiina tekina kigendererwa kigikyusa. Yes. Tumanyi nti Nkonge ye founder member. Register tetwagala gikyusa. Naye nga register ba members, register court teyogedde ku register ya members. Court teyogedde ku register emu, register ya constitution. Ekyo kyokka. All right, let's proceed. My name is Eloto Jonathan. I am the Secretary Legal Affairs of the National Unity Platform. Today we're in court. There was a temporary injunction that was filed together with an interim order that was filed. Interim injunction order that was filed. The interim injunction sought for about 4 things. The first thing it sought for was to stop our delegates conference from happening. The delegates conference has already happened, so there is no stopping there. The second thing it sought for was to stop nomination of all members of the political party that is ongoing. That was also dismissed. The court said they cannot stop that from happening. The third thing it sought for was for the political party to stop receiving funds, public funds. Of course, court also disagreed with that because that would kill the political party. The fourth thing they sought for was to maintain the register. The register their lawyer talked about was a register of the constitution of the political party, which we have no problem with. We never intended to change that register, and we have never changed that register. The activities of the political party will continue happening. They have never been stopped, and court has not stopped them. The nomination of the members is still ongoing. The delegates conference has already taken place, and the court did not stop it. Court said it has been now overtaken by events. Yes. Mateeka ono omuwandiise ekibiina tekitubaddukanyizibwa ku birowoozo bya muntu omu. Nesiba nnyo ku nsonga ya ssemateeka kuba ekibiina nkibaddemu kuva lwe kyatandika. Nze omu ku bannayuganda eyatandikira mu National Unity Platform era nkyali mu National Unity Platform since 2004. Sikyusanga ku kibiina. Y'ensonga lwaki ngamba sigenda kuva mu kibiina wabula njagala kulaba nga ekibiina kitambulira ku nnono zaakyo ezakitondebwawo era bannayuganda bafune ki, because tufunye abantu bangi n'olwaliwo bw'obuuza omuntu abaliwo constitution eriruda bagamba constitution ekola ki ekolebwako naye nga ate constitution ekola ki weri. So ensonga yaffe ndowooza nti eri very understandable because of lack of internal mechanism to resolve disputes. Ova olaba nti tuseekinga these different remedies kubanga singa bo nabo bagirina bali badde nga bampandiikirayo kaaka baluwa nga nze omuntu yaba asharinga mu kibiina, but then they have never taken me to any tribunal. Ate nze nina kuba nga nkola cardinal duty yange okulaba nti ebintu bitambula nga birina okuba nga bitambula. Okay. Amanya gange yenze Kintu Michael, nze omu ku bannamateeka aba National Unity Platform. Olwaleero tuze wano ku Civil Division ya High Court ku Trade Towers nga baawaaba omusango nga balina ebiragiro bye basaba kooti ekole. Abaawaaba omusango ogwo nga ebiragiro bye basaba kooti ekole biri bina. Ebikulu ennyo, ekisooka baali baagala kooti eno eyimirize delegates conference. Mukimanyi bulungi nnyo mwenna bannayuganda abatulaba nti delegates conference yakoleddwa yawedde era ekyo babadde tebasobola kukifuna. Mu mateeka omulamuzi agambye nti kyo bakiyita overtaken by events ate era nga bwe kiri, so ekyo kooti tesobola kukiba kubanga kyawedde dda. Ekyokubiri nga baagala okustopinga abakulembeze baffe okuba nti oba ekibiina kyaffe okuba nti kifuna ssente okuva mu gavumenti ya wakati. So ekyo nakyo kooti egambye nti tesobola kubanga ebeera esitifolinga ebeera nga eremesa activities n'emirimu gy'ekibiina ky'ebyobufuzi okugenda mu maaso. Ekyo era neewuunya n'okwewuunya lwaki baakisabye kubanga ate bw'obanga oli munnakibiina ng'okyagaliza ate okistopinga bakiwe ssente. So n'omulamuzi abadde mulungi ekyo n'akigoba nakyo n'akigaana. Ekyokusatu kibadde ki? Ekyokusatu babadde baagala kulemesa abakulembeze baffe. Secretary General n'abalala
babalemese okugenda maaso n'okukola emirimu gyabwe n'okukwatagana ne gavumenti n'akakiiko k'ebyokulonda babalemese. Ekyo nakyo kkooti n'ekigaana. Babadde bagezaako ekisembayo okulemesa nominations ezigenda mu maaso ezaffe ez'ekibiina maybe n'okulemesa abakulembeze baffe okugenda maaso n'okubeera nominated by the Electoral Commission eya Uganda, akakiiko k'ebyokulonda ak'eggwanga nti nako tekanominating abakulembeze ate n'ekibiina kyaffe nomination ezigenda mu maaso nazo baziremese ne register. Kakati ebyo byonna omulamuzi agaanye abibamye era tuli basanyufu nti abibamye. Register gitwogerako register ya ssemateeka erimu ebintu ebikwata ku bakulembeze be tulina n'abo ebifo byonna ebirimu. So byonna kkooti ebigaanye olwaleero era tuli basanyufu nnyo twebaza omulamuzi nti asaza amazima era ebyo byonna byalemeseza mwebale nnyo mwebali leader in the party. We are here today. We have come to court to listen to the hearing of the application we filed before this honorable court, seeking orders for injunctions on certain activities of the party. We had thought for 5 orders. However, the first, second, third, and fourth have not been granted, but at least we have secured an injunction to have the status quo of the party records at Electoral Commission, which is the 7th respondent, be preserved. So this means no other records outside shall be added onto the records that are at Electoral Commission. So this means even the newly elected National Executive, which was shambly conducted, cannot be added onto the records of Electoral Commission. And whatever that these people court eno ya tweet kubanga tulina okugugulana, tulina ensonga zitwateekayo mu kooti mu mwaka gwa 2021. Nene ensonga zino nga zeekuusa ku ssemateeka w'ekibiina okuba nti yajingirirwa era n'olukiiko olufuga ekibiina. Bw'obanga otunulidde ebyava e Kakiri nga 14 omwezi ogw'omusanvu 2020 bwe byatuusibwa ate ku Electoral Commission bannaffe era ne bakola amanyanga, ebyo byonna ne tubeera nti tubifuna ku record. Naye olwaleero specifically tuzze okuwulira okusaba kwe twateeka mu kooti nga tusaba eyimirizeemu ku bigenda mu maaso mu kibiina, kubanga twakitunuulira nti ebintu ebyo biba tebiyimiriziddwa bigenda kwongera okuttatana ekifaananyi ky'ekibiina, ekibiina okubanga kiddukanyizibwa nga tewali ssemateeka akola ki agobererwa. Era tuli basanyufu olwaleero omulamuzi atuwadde obudde n'awuliriza okusaba kwe twateekayo okubaako ebiyimirizibwa mu kkooti bireme kubanga bigenda mu maaso, kubanga bibanga bigenda mu maaso ate bittattana omusango guli omunene ogwateekebwayo gw'okujingirira ssemateeka, kuba obanga okolera wansi wa ssemateeka atali registered kiba kitegeeza nti ne bannayuganda obanga abatwala mu nnyanga tolina specifics z'ogoberera ng'amateeka agatuwabula agafuga ebibiina by'obufuzi bwe gakola ki bwe gagamba. Olwaleero tufunye win newankubadde nga bye twasaba ebintu 5. Mu bino ebitaano kwaliko okuyimiriza enkolagana wakati w'olukiiko olufuga abaami bwe twateeka mu musango okuli mwami Kyagulanyi, mwami Lugongoya, mwami Nyanzi, Joel Ssenyonyi ne Katana, nga tusaba kooti eyimirize enkolagana yaabwe ne Electoral Commission. Ekyo kooti tekituwadde. Ne tusaba kooti eyimirize okuwa ekibiina kino eyimirize Electoral Commission okubanga ewaayo ensimbi y'omusolo ng'egenda mu mikono egikozesa ebiwandiiko ebijingirire. Ekyo nno nakyo twali tekikikola mu bad faith, naye ekyo nakyo omulamuzi takikoze eki takituwadde, kubanga tutunulidde nga ffe ekibiina twagala kibe nga kitambula kisigale nga kigenda mu maaso. Naye ate bwe tugamba nti omulamuzi bw'agamba nti kireme kuweebwa nsimbi kitegeeza nti kigenda kukola ki kigenda kubeera crippled, which is understandable at the end of the day. Naye ekintu ekisinga okuba ekikulu era ekituwa essanyu olwaleero nti omulamuzi atuwadde okusaba ebiri ku records eza NUP mu Electoral Commission bisigale nga biri preserved. Kitegeeza ki nti okulondebwa kuno oba delegates conferences ezikimpatira biki tewali kigenda kubanga kigatibwa kuki ku record eri ku Electoral Commission. Kiba no kituwa ekyembavu nti ebyo bye tugamba nti bikolebwa mu bukyamu
tebigenda kubanga biri kutegeeza nti omusango guli ate kituyambye nti ebintu byonna omulamuzi abigasse bibenga omusango genda kubanga guwulirizibwa mu Luzungu tuyita expeditiously mu bwangu nnyo okulaba nti abantu baffe abajja okwesimbawo tebabeera affected kubanga waliwo ebintu ebirina okubeera tesenzeege amannya njagaddamu kuba njagala kino kitegere kigende ku record. Nze Simbwa Paul Kagombe ndi mutandisi wa kibiina. Olwaleero wemba nga ngugulana ne mwami Kyagulanyi gwe nalayiza era gwe naleeta kuba olukiiko lwamuleeta ekakiri nga 14 nze naluyita. Mwami Mathias Mpuuga avuddeyo abadde deputy we yavaayo. Abantu bangi babigirwa bakoze eki bavuddeyo. The problem is buli lwova ku ssemateeka alungamye ekibiina n'otandika kukola bintu byo gwe bikusanyusa abantu tobeera batwadde ssenta kubanga tetulina mu kibiina conflict resolution mechanisms. This is the suffocation of democracy internally in the party. This is why buli muntu yenna ogenda okulaba nti omuntu ali ku gate asinga omuntu ali supposed okubeera mu office okuba nti asalawo kubanga bano basisinkana akawungeezi gye batuula ne bakola decisions ezaabo. Kitugamba nti constitution y'ekibiina yene yawandiisibwa edde ku record bwedda ku record tugitunulemu bwe babeerawo obugugulano tubusolovinga tutya. So sigamba nti gundi namukubidde simu. Eno constitution teyogera kukubira muntu ki kubira muntu simu. This is what we are challenging and we shall challenge it up to the last drop of our blood. Tuvumirira era tunoonya kulaba nti wabeerawo obwenkanya mu kibiina. Buli muntu yenna nga byowulira bino ebyokutunda kaadi ebyokutunda biki, these things are not embedded into this constitution. Kyetuloonya kyokka kubanga nabo singa bava ne bagamba twatuziza delegate conference nga tusinziira ku tteeka bweriti oba ku nnyingo bweti mu constitution yaffe, then that is we are good to go. Naye ebintu ebitali mu mateeka tetugenda bikkiriza era kino njagala kigende ku record nti ebintu bino singa bigenda mu maaso bwebiti kijja kweraga lwatu ti gavumenti ya Mwami Museveni nga ye bwe yakyogera ku lunye nga aliho ino nti NUP yateekamu batabani be kitegeeza nti bitulaba birabene bigenda mu maaso bifevalinga ruling government kubanga tetusobola kubanga tuclaiminga nti Mwami Museveni akoze bubi era akyusizza amateeka nga constitution bagirongoosezza nate mwe nga temulina constitution wadde n'akamu n'akaki n'akettondo. This is what has brought us here kubanga tugezezzaako mu electoral commission ne tugiwandiikira ekola administrative work ya electoral commission ekulibwa mulamuzi mulamba osobola okutunulira ebiwandiiko bino n'omanya nti kino kiwandiise kino si kituufu kino kituufu kubanga ojja kwesanga nti constitution eya Mwami Lugongo yagyakozesa yino wano nayo ngirinako kopi gye bagamba gye bakozesa naye nga bw'ogitunulira n'omwana omuto nze Mulangira Simbwa Paul Kagombe nga ndi omu ku batandisi ba National Unity Platform era omukulembeze mu lukiiko olufuga ekibiina. byonna naabijjukira. All right. Therefore, they are what and what? Therefore, the first I know one delegates is stopping conference. delegates conference, stopping funds. Then abakulu bano basabye nga baagala register eya constitution. Ekiwandiiko si kiwandiise olaba otya n'ogamba nti ebyo yawandiisibwa mu 2024 baani abaaliwo okuwandiisa bino ebikipuli bye batambuza ne batwala abantu baffe mu mbeera eyo register ina list y'aba members founder members eri mu constitution eyo tetwagala kukyusa register eyo kubanga eyo register yo eri waki wa electoral commission but register aba members bote